oluvannyuma lw'okuyitumuka kwa Musaayi Muto Shafiq Ssemuju muzannyo gwa mmotoka z'empaka mwaka gwa 2011 kitaawe Rajabu Kavuma oboolyawo oyinza okugamba nti yakwatibwa omubabiro n'asalawo okutandika kiraabu y'omuzannyo guno mu 2012. Ono yali agenderedde okweyambisa kiraabu eno okusonda ensimbi ez'okugulira mutabani we emmotoka ey'amaanyi asobole okuvuganya ne baddereeva ab'amaanyi abaaliwo ensanja ezo nga Ponsiano Lwakataka ne Ronald Ssebuguzi. Wabula oluvannyuma lw'okuddukanya kiraabu eno okumala emyaka 8, Kavuma atubuulidde nti ekintu kyamuzitoyeredde olw'amabanja mangi n'asalawo okukita. Tuganda ekintu kino kizitoye kati basiponsa batono weesanga kipututte mu mabanja kipututte wano. Yeekokkodde abavujjirizi b'omuzannyo gwa mmotoka z'empaka batunuulira empaka za Pearl of Africa zokka. Event zitwekisa ne zizitowa because companies zisinga no zisponsoringa Pearl of Africa rally. Kavuma asuubira nti abavubuka bakwasizza obukulembeze bwa kiraabu eno bajja kumalako singa bakola ekisaawe kya mmotoka z'empaka ekyabwe. Revenue singa ebeerawo kiraabu eno neefuna event kitegeeza ne kiraabu endala ezitasobola bamembazi abava mu kiraabu endala bembawe muli wano kiraabu eba tesobodde kubanga esobola okuorganizinga etuukirire Central Motor Club. Abakulembeze abapya nabo batubulidde ebigendererwa byabwe mu muzannyo gwa mmotoka z'empaka. Central Motor Club ezenga kibiina kibaddewo naye nga tuleseemu management empya egenda okwongera okulaba nti tu improving rally experience eyammwe. Baddereeva babiri okuli musajja mukulu Christakis Fitidis ne Musaayi Muto Rajivu Rupaleria be bamu ku bali ku kakiiko kano. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.